nti abaava Moshi bebafuuka ba member of parliament twali asatu fekka oluvannyuma tweyongerako ne tufuuka 80 nga mu bataano nga tulonze bannaffe abataali mu lukiiko abataali e Moshi n'omutala abataali mu babirandisali kintu musoke kirunda kiva jinja njogera n'abaali mu UPM tebaalimu naye twabalonda nga tutuuse wano olutalo luno olw'obote luno lwayindanga nga bwe ŋŋambye nti akakiiko akasooka kasooka kutulanga wange wakka mu Nairobi akakiiko akokubiri kayitibwa NRM External Committee ko kakubeeranga mu Nairobi ke kanoonya obuyambi bwonna okwetoloola ensi yonna ko kabeera mu Nairobi era ssentebe waako ye Matthew Kikaire era oluvannyuma ne kalonda omuwandiisi waako ye Sam Njuba bammemba baako nga bali bonna awamu 9 njogedde chairman Kikaire njogedde omuwandiisi Sam Njuba bammemba nga kuliko Dr. Sulaiman Kigundu kwaliko Dr. Bakulu Mpaji Wamala yafa yali musomesa ya Makerere nga kuliko Professor Kanyerezi nga kuliko Dr. Hakana Rugunda nga kuliko Professor Lule nga kuliko Mama Mbabazi nange gwe mwenda era ako katulanga mu ddiiro ewange e Lavington okumala oba myezi nga tutula mu ddiiro ewange kakati batuli awo mundi ogumu nga Rugunda azze n'omulala Kakooko nga bagamba nti owange nti waliwo mutawaana konye mutawaana asi mama wa munaffe Museveni yalwadde kati tumuleese tumutadde mu ward mu ddwaliro lino ekyo mutawaana tamanyi Luswayiri tamanyi Lungereza tamanyi Lukikuyu tamanyi Lukamba tamanyi lulimi lwonna lwayinza kwogera naye mu ddwaliro naye abasawo bagambye nti wano waliwo omukyala asomesa abasawo yava e Uganda bano babuuza nti yaani namuyita mukyala Mayengo oyo waffe kakati munaye nga bajja waka nga bagamba nti abange nti omukyala oyo tumuleese naye twagala tubamulekere mumulabirire kubanga tamanyi lulimi lwonna balina bayinza okwogera naye eri ajja kubangayo mu ward naye nga mwe mumulabirira kakati ekyomukisa omulungi mukyala Kimbowa gwe twali naye awo ng'ayogera Olunyankole kakati yakeeranga n'agenda nanyumya noono mama wa Museveni ne babeera bonna emmanga eyo mu ddwaliro eryo obudde ne buzibaanye emmere yagifumbanga eno yamwoleza engoye ye yajja engoye tazirina nno nze nazigula kakati yamutwalira akacaayi ku nkya manya ekyenkya namutwalira akacaayi ssaawa 4 ekyemisana nakimutwalira caayi saa 10 n'ekyeggulo ennaku ne zigenda kati ng'oyo oyinza okubaako nti yewe talinayo akantu konna ke bali bamuga bamusiimye namu okugamba nti bamuweyo olukumi lwa siringi nti munaffe wakola kakati oluvannyuma Balugunda abo bajja mu maama oyo bamugjawo namutwala e Sweden zitudde daba obugambo bwelujja Mayengo yalabirira nnyina wa Museveni mu Nairobi tusalawo okuolwa omulundi ogumu tugenoonye abayeekera bamercenaries eyadventure esinyadde okunyuma gye nayimbadde kubanga teri kintu kizibu nga kunoonya abayeekera abo bayita bamercenaries otandikira wa kakabire navanga Nairobi nava mu Nairobi kunengenda mpaka mu America emirundi 18 mu mwaka gumu nga kampuni yange MKM yesasula so si kibiina kyabo yeekera kiri kampuni yange mu Nairobi Kampala wano nga yesasula akubiri bampita ejangu nengenda nga katwa kuvumboidde abayeekera mercenaries group B era twakolera appointment ne group esooka naye eri walako konzekali group eno eri mu Dungu mu stage yete Oklahoma buvuni okugenda maile 2,000 okutuukayo lukyali mu USA tejagenda mu kibuga kye bayita Oklahoma City
ojja tukayo sawa bweziti nti ojja kusanga bakulinze ne mbabuuza banamanya batya nti yenze nti gwe kagomudugavu anava ku nnyonyi teri mulala atera kugendayo enzirayo netegeka nembuuka neŋŋenda nentuukayo nenva mu nnyonyi neŋŋenda mu lawongi mbandi awo kasajja kansemberera kangamba gwe Mr. Mayengo konze yenze nkulinze jangu olabe nitugenda mu nnyumba omwo tusangise kumpisenkana nga hafu ya kino ng'emmundu ziva wansi zistaked kutujja ku ceiling waggulu ekijjudde mundu njere waka era twagezaako n'ozimu tugenda tuzitestinga nga balina range mu ddungu eri gye bazitestinga ne tujjayo emmundu ne tujuza pick up emisana ne tugenda mu supermarket mu lujja ne tugwa box z'amasasi bweziti ne tussa ku pick up ne tugenda mayiro nga 5 mu ddungu ne tuzitestinga bubububububu yeyeyekya konze tunayitwala nga nange ninganga alenye omusirikale kana ofuze omusirikale kati sebo ngenze endala tuzikoze ne bali tumaze gikola ngitaddeko omukono halfway ngala okudda e Nairobi mpite mu bannange bonna endagano nga bwegamba olwo ngenda okuddayo omundi ogusembayo nja kuva e Nairobi ku saa 6 ogw'ekiro essaawa zituuka 4 ez'emisana tulina essimu ez'omu nnyumba ng'essimu evuga nga ngikwata ewange mu Lavington nga omusajja agamba nti nze gundi wano officer political affairs officer ku American Embassy konzi yeso janguuko wano nga ngenda sina kyendalikirira nga ntuuka ali nga kakaawa kaako nga nywa ekikopo kya kaawa ng'agamba nti gwe Mayengo konzi yenze so ng'agamba wakavaana emirundi egi n'ogenda mu kibuga kye bayita Oklahoma City konzi yeso nosisinkana omusajja bamuyita kapiteeni gundi konzi yesebo nemuteesa naye konzi yesebo bimwatesa byonna bimanyi konzi mbimanyi oddayo leero konzi nzirayo leero omukaaga gwa kiro konzi ye gavumenti yange eŋŋambye toddayo jjukira mu embasi za Amerika zino bw'osanga bayita political affairs officer yakulira CIA tulina okusalawo okulonda omukulu anaabeera chairman wa UNLF nga mmanyidde ddala bulungi Dr. Tunaalwangwa yajja okufuuka president wa Uganda. Tulina amannya 2 asooka ye Paulo Muwanga kaakati bonna abagamba nti Paulo Muwanga yababeera chairman wa UNLF mugolole emikono. Bishop Okoth yekka yagola omukono era yekka yayita erinnya lye ate ekisesa notemalimade tiyagola mukono ate nga yamusekendinga yayita nagala kussa mukono ffenna ffe eritwagwa okubi mu ngalo nti lula wangudde nga tekyetegesa kuba kalukakubi bwatule nafuka chairman wa UNLF bwatule nafuka president wa Uganda yadde nga twatunaba kutuuka munnaffe omu yafa about 2 years ago bamuyitanga Yona Kanyomoozi yalinga mbuyaawo naye abange nti waliwo abantu betateekwa kufiibwa mu lukiiko luno mumonemu gwonna guno abadde ku front ng'abadde olulanda otalunwa tetuyinza kusuula Muwanga bali abadde ne energy enkanidaawo n'obumalirivu obwenkanidaawo tetuyinza kumuleka tuwaki tunoonyeyo ekintu kyetunaamuteekamu yayita ekigambo ky'okuleetawo military commission wakirondewo ka commission akana prosecuting olutalo luno olusala lunaggwa kakati kakuteekawo commission eyo n'agamba nti waliwo n'omulala nno naye tabadde mu lukiiko naye abadde mulwanyi Yoweri Museveni kati Muwanga n'abeera chairman wa military commission Yoweri Museveni n'abeera deputy we
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Ati balazibwa kuba president mundi ogwokubiri. Kati wano wempulire ngambo nno. Kubanga saaliwo. Waliwo olugambo. Jabo olugambo lwagenda n'omugamba nti sebo oba president obututte. Olina omutaana gw'olina be bavuka ba UPM nga bakulemberwa Museveni. Aba DP tobeeraliikirira n'aba Conservative Party tobeeraliikirira naye aba UPM bano nga bakulemberwa Museveni ogwe mutaana gwo nnamba emu era agenda okwata abakulembeze ba UPM ng'obudde bukyali bonna bateeka mu kaduukulu. Nyakubuulira nti waite ennaku tezinabeera kuwera 10 ne bagenda banoonya Museveni bamukwate basanga yabuze. Yabitegedde. Ne bajja ewange batukayo ku ssaawa kunja okujja okunkwata nange basanga nagenze kawungeezi. Nga nawe wategedde? Nga nange sategedde. Nategedde namanya nti bajja. Nadduse nange nzirukidde Kenya. Ne bagenda wamu nange bidandisali bamusangayo. Bwe bamutwala mu kaduukulu amalayo emyaka 3. Naye akyaliyo omusobola okumukyalirako. Nali mukyaliddeko. Nakuwulira nti amala emyaka 3 mu kaduukulu. Ne basanga munnange omusajja omugeso bamwetanga Mawumbe Mukwana. Ne bamusanga ne bamutwala mu kaduukulu. Bamuyisa buye mu kaduukulu basooka bamuleka nga tayambadde engoye okumala ennaku nga 3. Ng'ali bwereere. Ne bagenda batwale mukyala Kalema naye akyaliyo. Aliwo mmanga awo. Yani mukyala Kalema baŋŋamba nti President Obote n'agamba nti muleke omukazi wa mutawaana. Ne bagamba batwale Elisa Kironde. Elisa Kironde yatusomesanga e Buddo. Bwe yava e Buddo n'agenda e Makerere n'abeera mu department gye bayitanga extramural eyigiriza abakulu. N'ava omwo n'afuuka chairman wa Uganda Electricity Board. Kakati oyo yali mu UPM ne ssente za Kajubi. Kakati bwe baali bagenda okutwala Elisa Kironde nti Obote n'abagamba nti mumuleke alina okugulu kumu. Kubanga kumu kwali kwamenyeka ng'alinako okuli artificial. Ebudde twamuyitanga kigatto kuba twawulira okugulu okuli artificial nga ajja atambula ekiro ffenna nitwebikka. Alina okugamba nti waliwo abalenzi abadde boogera mu domitule. Kakati n'ekyo ne batamutwala. Kakati Museveni eno gy'addukira gy'atandikira ekibiina PRA. People's Resistance Army. So PRA etandikira mu nsiko. Ng'amaze okudduka. Of course babitandikira mu Kampala naye nga balinganga bali mu nsiko. Tebamanyiira nti bali wano bawali. Kakati nze gye naddukira mu Nairobi. Ne tugamba nti abange nti wali ebina already amangu ago iwakanya Obote. Ekyakayira kikyaliwo. UFM, Uganda Freedom Movement. Ekya Professor Lewe kiri kiyitibwa UFF, Uganda Freedom Fighters. Ekya Moses Aliwe kiri kiyitibwa Rescue Front. Kakati n'ekya Museveni nakyo kikyo kizeewo kiyitibwa People's Resistance Army. Biri bina. Kati tuli mu Nairobi nga tugamba nti singa tetwetaba mu lukiiko lw'e Moshi ebiina 22 tukolamu kimu nekigoba Idi Amin tetwani muwangudde. N'olwekyo bino singa ebiina tebyegatta ne bivaamu kimu tebijja kuwangula Obote. Ne tusala amagezi ebiina ne tuyita olukiiko ebiina ebina ffenna ne tupangisa kawoteeri mu nsiko eyo ebbali eyo e Karen e Kenya mu Nairobi. Ne tugenda ne tutuulayo okumala ennaku 4 ne tuvaayo nga tenaba kukkizaganya kugatta ebiina bino ebina nga ne ssente ziweddewo. Ne tugamba nti mwali mumaze ofuna ba members okuva mu bibiina bino? Buli kibiina kirina abaakyo. Ne tugamba kaakati nti
tugende tusisinkane mu nnyumba z'abannaffe awaka. Twetaaga ennyumba bwe tuyinza okusisinkana batamanya nti weetuli nga nnene nga buli mukiseera ekyo mu Nairobi mulimu ebitundu ebirimu abayinga abagagga nga waliwo ekintu kye bayita Lavington. Nga mu Lavington tulinamu abalina ennyumba ennene b'ogamba nti balina compound muyinza okubeera ne mwekweka ne mutuula eyo basatu. Omu nga ye Matthew Kikaire, omulala Mukiga yafa bamwetanga John Bagayire, nga nange nga nze okusatu nange nemu ennyumba ennene mu Lavington nga tutuula ewaatu Kikaire ne tutuulira kumala ennaku 14. Buli lunaku lwabangako ssentebe waalwo olwasembayo nze nali ssentebe. Kakati ne tukkirizaganya nti ebiina bino tubigatte biveemu kimu ne tukola n'endagaano era ne tugamba nti olw'eggulo ku lunaku olwo ku ssaawa 2 ez'ekiro tujja kuŋŋaanira mu kibuga mu kitundu kye bayita Westlands ew'omusajja gwe bayitanga Bone Katatumba naye ne hoteeri waggulu ku lusozi wano eyafa diplomat Bone Katatumba. Tusseeko mukono ku ndagaano eyo buli kibiina kijja kuweerezayo ababaka basatu. Tuli bina be babaka bano 2 era ne tugenda basatu. Nze nagenda ndi presenting ekibiina kya Museveni ne munnange Kikaire PRA ne munnange Kikaire ne gwezi nomala gwekijjukira bulungi tugenze. Kakati Dule najja nga akulembedde ekikye ne mulambi we bamwetanga Kibuka Musoke ne munnaabwe omulala omu nabo ne bajja. Kakati UFM ekyakayiira nga kikulembeddwa Dr. Bisase ne Bwenje akyaliwo wano asomese mu Nkumba University ne Bwenje n'omulala omu. Kakati n'ekya Rescue Front ekya Moses Ali nga kiriko nakyo basatu. Kakati abana 12 abo ne tutuuka ewa Katatumba akawungeezi ne tutuula. Omulimu gwaffe gwali gusooka kwerondamu ssentebe era ku olwo balonda ssentebe ye Dr. Bisase nogambye nti akyali e Bungereza. Kakati yalonda omuwandiisi yenze. Kakati ne tutuula ne tujjayo endagaano gye twabaze. Kakati tugiyitamu bwe tugiyitamu ne mbaamu Bwenje byatakkirizaganya nabyo n'ayomba. Twakivumbula oluvannyuma nti ye munnaffe yatusooka okugendayo ewa Katatumba. Katumba n'amusanyukira nnyo n'amuwa n'ebyokunywa. Kakati ebyokunywa bye yamuwa ebyo bye byamucyankalanya mu kifo n'ayomba buyombi okwendagaano eyo n'ayomba. Kati Lule n'amuddamu n'ayagala okugenda okukuba Lule Kibuka Musoke n'amuddamu n'ayagala okulwana Kibuka Musoke ate ssentebe munne kubanga Bwenje yali mu UFM munne Dr. Bisase n'amugambako Bwenje n'ayagala kukyukira ate munnakibiina munne ng'ebyokunywa byamusumbuye munnakibiina Bisase n'agamba nti olukiiko nduggaddewo ng'essaawa zinga nga 5 nga nze omuwandiisi waalwo ku lupapula nneko mannya g'abano abaddewo gokka. Tewali kiteeseddwako yadde kirala. Endaga nti tugimaze tugisaddeko mikono oyo n'agamba nti mbivuddemu tuddeyo eka. Era awo n'aŋŋamba nti olina emmotoka wabweru nti njirina. Ye yavanga Mombasa nti ntwale wa Ssebagereka gye nnaasula ne muvuga ku ssaawa 5 ez'ekiro ekyo ne mutwale wa Ssebagereka. Kakati nga ŋŋenze bannaffe abaasigala bano kyebava bagamba neddaada kitubategana bana abayomba kiki lwaki tugenda bibiina ebisobola okukkirizaganya byokka na byokka lwaki tugatte ekyalule n'ekya Museveni biri ne tubiyerabira. Kati abo be baakuŋŋaana ew'omusajja bamwetanga Christopher Mboyejjana yali musajja mutoolo yafa awaka essaawa nga zisusse n'omusanvu ogw'ekiro ne bagamba tugatte ebintu biri bali tubeerabire. Kakati bagatta ekyalule n'ekya Museveni ye NRM kyebajjamu ne bakituma. So NRM yeevaamu eyo yentandikwa yakyo mu Nairobi erudde eno kirina akatundu akalala ne bagamba kijja kukulirwanga obukiiko 2. Akakiiko akamu kayitibwa
NRC National Resistance Council ko kajja kubeera mu Uganda era nga ssentebe waako ye Kigongo. Kaakati akakiiko akokubiri kayitibwa NRM External Committee ko kakubeera nga mu Nairobi ke kanoonya obuyambi bwonna okwetoloola ensi yonna ko kabeera mu Nairobi era ssentebe waako ye Matthew Kikaire. Era oluvannyuma ne kalonda omuwandiisi waako ye Sam Njuba. Bammemba baako nga bali bonna awamu 9. Njogedde chairman Kikaire, njogedde omuwandiisi Sam Njuba, bammemba nga kuliko Dr. Sulaiman Kigundu, kwaliko Dr. Bakulu Mpaji Wamala, yafa yali musomesa wa Makerere, nga kuliko Professor Kanyerezi, nga kuliko Dr. Hakana Rugunda, nga kuliko Professor Lule, nga kuliko Mama Mbabazi nange gwe 9. Era ako kaatulanga mu ddiiro ewange e Lavington okumala oba myezi nga tutula mu ddiiro ewange tutera ntusisinkana Lugunda nanyangamba nti nkyajjukira bu bisikiti we twalyanga nga mmwe muliikiriza olutalo. Kakati nga ffe tuli suppose okusaa amagezi okulaba ebinayamba olutalo binaava luddawa. Kakati bwetyo bwe twagenda mu maaso naye mu kiseera ekyo nga tulina endowooza egamba nti Obote teyakuweza myezi 6 tajja giweza nga tannavaako. Twagenda okanga omwaka guweddeko. Ennyumba zino zonna zirimu nazo mpangise ng'eyange ya bbeeyi nno nnyo. Ne ngambako nze obanga omwaka guweddeko Amini yatwala myaka 4 okumuggyawo. Kakati Obote okumuggyawo ekiyinza okutwala emyaka era ddala bwe gwali kanve mu nnyumba ey'ebbeeyi ennyo nzikeko mu nnyumba ensaamusaamu nenza mu nnyumba ensaamukyaamu naye ng'ennyumba eyo ziri 2 erudda eri eri abalala naye ng'endi ludda lweno nga tuyinza kukola nkiiko za kika kino kitukola kuba tetwagala abantu bamanyi. Kaakati ekimu kubeewuunyisa bwe nayabukana bwentyo nga nze mu nnyumba ntonotono bannange ne tufunawo ekyekango awo waliwo abagezaako okuggyako Moi mu Kenya ne baddukira Tanzania. Abatanzania ne babazza. Waliwo abaali bagiganya Nyerere ne baddukira Kenya ne Kenya yekwata abo naye ne bazaayo Tanzania. Kakati swap eyo okwanyisaganya okwo ne bagamba nti abange nti ne Uganda bwe kijja okuba bajja kukwata bana bawadde wakanya Obote abali mu Kenya babaze Uganda kufe yeyo banajjayo kintu banajjayo mwanyi. Bwe batuuka ku ekyo abantu nibeera kina bagamba bajja tukwata. Kakati bannafamu ne badduka. Ebadde Bungereza. Sam Njuba n'adduka. Abadde omuwandiisi w'akakiiko. Dduka n'agenda Papua New Guinea. Ate akakiiko ne kalonda omuwandiiko omupya manyi linnya lye yennyini simulabangako. Bamwita Dr. Frank Nabwiso. Nadda mu kifo kya Sam Banga Nabwiso Busoga. Era ndowooza nga waali wano. Kituufu. Kaakati akakiiko ako ne katandika okutuula awalala. Ndowooza kaatulanga waalu Kikaire nze tebampita. Naate nga bumayindi waggumi sagendayo. Olw'okuba tebakuyise. Olw'otempita sigendayo. Era gye batampise sigendayo. Kyekimu ensonga lwaki nti Museveni yali ewa president. Bannange bonna badduka nga basimba lunyiriri mu parliament wali ogenda okulaba nti ne gundi wuuyo yababeera minisita w'ebyobulimi. Ne gundi wuuli wali yababeera minisita w'ebyobusuubuzi. Kuba bamulengeddeko musaagendayo. Naye kyenze tebampa na bwami nalinamu n'okwewulira. Walina ssente zo? Wali kugwalule munnange mugwisa agenda n'angamba nti twalwanira bwereere tugetesewo obwami. Ne ŋŋenda nkola ekisobyo. Kojjange yalidda ku maama yalinga kulya kampuni yange emwanika bamuyitanga Mbazira Kafeero. Ne ngenda mbuulyako naga tutuswaza naawe kugenda saba mulimu banakusasula ki? Bagadde banakuwa obwami bate bagadde bakuleke. Ontulinawo esente zimala nga tezaali. Era ezimu singa tetwali ntalo ezo zombi obwami n'Obote
singa kati ndi mugaggamu okusinga bwoli kati. Omulimu guno mwagutambuza muti okutwaliza wamu ogw'okunoonya obuyambi gwatambula gutya gwalimu obuzibu oba gwatambula kyali kyere? Kati twogera simu mu ntalo mmeka twogera ku bbiri waliwo olw'Obote ne wabaawo n'olw'Amin. Olw'Amin olwo nalwenyigiramu nnyo ate luno nalwo nalwenyigiramu kuba okumanya nalwenyigiramu nnyo. Bwe naviira wano nadduka nga n'obusungu bunuma kuba nave mu kaduuku Makindye nenziruka wano nga bakusibye okulya mu nsi olukwe. Nedda oyagala kuwamba ogwo tegwali gwakulya mu nsi lukwe. Ogwo gwali gwa Amin? Ogwali gwa Amin lwakuba naloopa omusajja wa Amin nti yatutte emmotoka yange. Ekyo kyokka ne kintwaza. Akati bwe nziruka ne ngenda mu Nairobi ne ndyoka nsanga bannange nga nabo basunguwavu. Omu ku bo yali Yozefu Kimbowa. Kati Yozefu Kimbowa oyo ye Abaamini baasogana n'osibaano lwakubanga ennakawe eyo yaliyo eriyo enkono z'amasanyalaze zineeva ejjinja ennene. Waliwo ezaatulika ze baatulisizaako oba bomu oba bbiri oba ne zigwa. Ne bagamba nti ani ayinza okuba nga yazitulisizza? Ne bagamba nti waliwo wano omusajja omuzimbi Kimbowa yalina ekyuma ekyasa amayinja ematugga oyo yalina obuganga obuyinza okutulisa enkondo z'amasanyalaze. Ne bagenda bamukwata. Ne bamukwata ab'omu kampuni ye ne batandika okweraliikirira Kimbowa yalina kampuni ezimba wanti waliwo mu Uganda yonna yagikoze ne Lokoti n'atuukawo kubanga yalina abazimbi abakozi 1,400 kampuni emu nga bazimba site 46 omulundi gumu nga muli district mulimu ekizimbe kyazimba. Bwe ngamba n'ekizimbe ngamba bizimbe Workers House. Kimbowa yagizimba okuva mu ttaka okuva wansi omusingi guliko 8 okutuuka ku street level. Era bamugobera wano nga wegweri era teyasukkawo. Abajja oluvannyuma balwoka okugimaliza tebayongerako wansi bazimba buzimbe kumaliriza. Kimbowa yali azimba faculty ye Makerere gye bayita ya technology. Kyekizimbe ekisinga okubeera complicated ekisinga okuba ekikalubo ekiri e Makerere. Omusajja Kimbowa atamalako yakoma mu primary 6 yakizimba. Yali genius. Yalina kampani y'amaanyi bweti. N'azimba faculty ya veterinary science yonna e Makerere. N'azimba wano ebizimbe bingi nnyo. Naye mu kanisa mu kereziya z'Abakatuliki kumpi buli kigo kuliko emu yazimbwa Kimbowa. N'amagunga yamazimako ekitundu kimu kyakubiri. So oyo wamusanga? Kati namusanga nga ne yadduse. Adduse wano kubanga bamugamba bamusibako emisango ne bamutwala Luzira n'amala ennaku 9 n'avaayo ate ne bamuyiga ogwokubiri n'adduka okudduka. Bwadduka n'asanga banne mu Nairobi Bassebagereka Bwabwenje ne begatta naye nange ne ngenda ne twegatta n'agamba nange bannange nti tusale amagezi okugoba Idi Amin kuba ekyetaaga ssente. Kimbowa n'agamba kati yalina loole 8 ate saiti 40 gwezimba otya. Emmotoka zisemba siminti zagenda zitwala muzisomba musenyu zitwala pipes zitwala mabaati zitwala kiki 8. Kakati ku 8 kwaliko Mercedes Benz semi-trailers 4 empya. Naga tuzijjeyo. Kakati najja asooka basomolayo emu ne bagituusa Nairobi ne bagitunda. Esente baziteeka mu ttalo ne ziggwawo. Mercedes Benz semi-trailer ne bayita eyokubiri ne bagitunda sente ne ziggwawo. Ne bayita eyokusatu ne bagitunda ne ziggwawo. Ne bayita eyokuna ne bagitunda ne ziggwawo. Kakati bwekigenda bwe kityo ne bajja abaawo omusajja omugezigezi Omuyudaaya Omuisirairi najja alimba abantu mu Nairobi. Tumanyi nti nze nja kufuna abakomando bagende bajjeyo Idi Amin. Omusajja bamuyita Kano Balev. Kakati Kano Balev n'agamba tujja kuba olukiiko e Geneva ndeete bacommanders 12 naye mmwe mwe musasulira kintu kyonna
olukiiko lutula Geneva mwembasasula okutambula okuva mu Isirairi okujja Geneva mmusasula banaasula mmunasasula ebyokulya byonna tumale okuteesa tukkaanye kakati ne babalirira essente ez'okutambuza abakomando 12 naye yennyini n'okubasuza mu hoteri n'okupangisa hoteri olukiiko olunaatuuka nga teri alina ssente. Kimbowa n'agamba nina ze nali nkunya nsevinze mu Bungereza zaali pounds 2,000 primary 6 year alina ne bazijjayo zonna n'asasula olukiiko olwo lwonna. Olukiiko lwagenda okuggwa nga bakkaanyiza nti Balevu ajja kuleeta bakomando bajje wano Idi Amin naye nga ayagalayo a down payment emuze okumusasula kakadde ka $1 ebiseera ebyo twogera ku mwaka gwa 78 kakadde ka $1 kakati bamaze mu bannaabwe abo kavuddewa olutuusa omusajja omukalukalu omu lwagamba nti abange nti nze naakaleeta naye bwe nkaleeta bwe tugoba Amin nze mbeera president. Ani oyo kati ne batunulaganako bagati atukkiriza ne bakkiriza tukkiriza ekikulu kyakujjawo Idi Amin oyo tukkiriza oekitiibwa yali ani mukkiriza tukkiriza mulinde nno tukkiriza tie kangene nzireeta n'akwata briefcase ye n'afuluma n'agenda teyadda. Bwe tugoba wano Idi Amin twamusanga munayo maaso si ye Serenge ng'atudde President Museveni twatula naye ne Kimbowa okutuuka essaawa 7 gw'ekiro ne tumunyiiza story n'abuuza nti yaani nti ye John Kazola nga muganda we si muganda we naye relative ekituufu Kazola naye yennyini atulika n'aseka yadduka teyadda Kazola teyadda kati bw'atyo Kimbowa n'afiirwa pounds 2,000 kantuga nti eyo sayidi egudde. Tukomyewo nze kwolwo saagenda tuzze mu Nairobi olwo nno nze natandika ekibiina ne bannange nga kiyitibwa Uganda Nationalist Organization. Kakati ekibiina ekyo okitandikirawo ekyo mu Nairobi awo nga mulimu gwakyo gwakulwanyisa Idi Amin. Ekyo nno kyantekesa mu Kadukulu emirundi 2 mu Nairobi lwakulya kibiina ekyo ne bankwatira banteeka mu Kadukulu ne mmalamu esabbiiti 2 kakati ne tugamba nti abange sayidi eremaganye nti tufuna tutya obuyambi olutuusa twatuusa okusalawo gavumenti mumanyi kye tuba tukola nti tunoonye abayeekera bayita mercenaries bajjewo Idi Amin. Bakomando babuze bakomando batulemesezza nti tunoonye ba mercenaries aba bulijjo. Kakati tutudde mu lukiiko tusazeewo okunoonya ba mercenaries. Kati emirimu gyagenda ebweru ya West Africa nze nasinga ng'ogendayo lwa advantage egi esingedde obukulu nalinanga 2 esooka nalinanga emikwano nga nze ngula buguzi tikiti ennyonyi yokka naye nga buli we ŋŋenda nina bannanga banansuza n'okundiisa n'okuntambuza walina network eyo nga advantage esooka. Advantage eyokubiri saalinga mutamiivu nga bw'ogenda bwe ŋŋendayo bwaba ebyokusoma nja kubisoma era nkyangende mu lukiiko nga mbitegeera. Ng'ate bannange bangi bagendanga ne banywa ne beera ebyokubisoma ne batuuka mu lukiiko nga tebakyabijjukira. Kaakati tusalawo ku olwo omulundi ogumu tugende tunoonye abayeekera ba mercenaries. Eyo adventure esinyadde okunyuma gye nayimbadde kubanga teri kintu kizibu nga kunoonya abayeekera abo bayita ba mercenaries. Otandikira wa kakabulira nava mu Nairobi ne ŋŋenda mpaka mu America emirundi 18 mu mwaka gumu.
nga kampuni yange MKM yesasula so si kibiina kyabo yekera kiri kampuni yange mu Nairobi Kampala wano nga yesasula nenga tulina kampuni ezitukoze mu Nairobi kampuni yali ekola ki MKM MKM twakola bintu bintu ne story ya kubatwa twainanga bye twakolanga twali presentinganga ba manufacturers at one time twali ba representative ba Colgate omanyi Colgate wakozebwa mu Uganda mu nsi yonna wonne kalibuli yayesenya yenna akozesa Colgate yansasula yakasente knowledge si wali bulaja se nenda genda mu America 18 mu mwaka gumu ononya ba machinery ogumu gwe gwali wono ya machinery gumu myajali ena jo kono ya machinery nesibu nasoka nga bwe ndivanga Nairobi nasokera Paul Muwanga mu Bungereza era bwe yandabanga bwati nagamba mwafunyeyo mulala konze nedda waffe yakyaliwo nti waffe wamwe yakyaliwo ngekyo kyagamba anadda mu kifo ky'Amini mulala mwamufunye nenga nti ati nakuvula waffe yakyaliwo wabwe ye Professor Lule gwe yaganye okuba minister era gwe yajja kuba president kyakati nga sinyamugamba ku mundi guno nze kunoonya abayekera kati mu hoteri gye nasulanga mu Bungereza mu kiseera ekyo essimu zino nga tezinaba kujja zino balina ebitabo bye baakubanga babita telephone directory buli kibuga nga kirimu abantu bonna abalina essimu zino z'omugwa zino nga bonna amanya gaabwe mu kibuga mu kitabo ekyo mwegali n'essimu zaabwe kakati kyabingamu pages za mirundi ebiri enjeru z'amannya g'abantu eza kyenvu z'amakampuni agala okulanga nti bye tutunda kati nakwatanga ekitabo ekyo nempita mu yellow pages emu kwemu nentujyada ku nkomerero okulaba balimu omuntu yennaye ayefaananyizako kubayekera nebambula akati bamala okumbula ne bakubula nenkwata enyonyi nengenda mu New York gye nakulira nenkwata nga telephone directory mu New York ebitabo binene ebyo biri 12 New York City yokka 12 jukira mu America kumpi ediyo line za simu esukka milioni 15 kakati nenkwata directory eyo era inteka yemu white pages ne yellow pages nendikula page by page nendimalako volume nengiswali 12 nenonya abayekera ne bambula nga sina bayinza kusanga kintu kyonna byadde batunde emundu nga nabo sewalabamu nengati kaninga mmanyi nti gye bali kakati nengakoze kati mbajjeewa nenjijukira nasoma musoma y'amateeka mu New York City mu mwaka ogw'67 nga tuli mu class twalingamu abalenzi 25 fekka nga baddugavu tuli 2 kakati olutalo lw'Abayisirayiri ne lugwawo ne Egypt bwe lwagwawo twagenda mu class twatuuka nga tuli mu 13 ne tugamba nti bannaffe baalazeewa nga tekibangawo ogamba nti abantu abasukka 2 bayosezza ne bali 12 bamba tebaliiwo ne tudde enkeera nga tebaliiwo ekumala ennaku 6 nga tebaliiwo n'olw'omusanvu nga tebaliiwo ku lw'omunaana bonna ne badda bonna nga tukivumbula nti baali Bayisirayiri abalinzi abo baali nga bavuga na nnyonyi naye nga tusoma obusoma ly'amateeka nga bavuga nnyonyi be baasulanga bomu ku Egypt bagendanga ne bakola ne badda kakati nenjijukira nti abalenzi abo baali Bayisirayiri kakati bonna buloya buli omu alina office mu New York nenkwata ekitabo ky'essimu nembanoonya nendaba 2 nembayita nze Mayengo ovuddewa konze navuddeyo mu Africa njeeko wano njakulabako nengenda nensanga 2 nga bali mu office emu nembayita byonna nga tiri Musirayiri atamanyi bikwata ku Idi Amin onanga bamutegeera yabagoba wano n'abasuuza buli kintu kyonna estate y'Ebugolo bimugiraba kakati n'abayigganya n'akwata ennyonyi yaabwe erimu abayuda Abayisirayiri awo Entebbe gye bakwatira Entebbe bajula esitwinga bulesitwinzi n'olwekyo ng'amanyiddwa nti si mukwano gw'Abayisirayiri kakati
nembabuulira nembaga twagala njagala okufuna mercenaries mbajeewa nebaga ntuwe ennaku 2 tujja kukubuulira nenzira eka tulina ennyumba nkyalina nayo apartment nga yange ku bwange nga nagigulira ddala New York nga mbeeramu naye bwe nvaamu nga nange basigala bagikuuma kaakati nzizeeyo eka waite ennaku 2 nga bampita jangu nga ngenda nabaga kati nti tuvumbudde anakuwulira abayekera gye bati w'ekibiina ky'abayudaaya eky'abayisirayiri kiyitibwa JDL, the Jewish Defense League. Ekyo nti kirina abavubuka wano mu New York bajja kulagirira twayogedde dda nabo tukoze appointment ojagendayo okwosa enkya ku ssaawa ziti okusobola kwosa enkeera natuukayo nengenda bali waggulu floor nga 25 nenyana nga twakulabye dda ng'ojja balina kamera zikulanga okyalina ku nguudo wansi ne mu lift nabalaba ani ajja nagenda otuukamu ng'abalenzi abaliyo abajuuzi abaisirairi nga sirowooza nti waliwo asukka emyaka 25 buli omu alina pistols 4 bonna nga ngambe nti batemu benyini kati bengenza okuteesa nabo mbabuulidde ensonga yange yonna bannaabe bali bababuulidde abaloya ne bagaa nti tuwe ennaku 2 tujja kubuulira nenzirayo wange ennaku 2 ne bampitayo jangu nengenda nga kati twakuvumbulidde abayekera mercenaries group 2 era twakoledde appointment ne group esooka naye eri walako konze kale group eno eri mu ddungu mu stage gye bayita Oklahoma bw'ova New York ogenda mayiro 2,000 okutuukayo olukyali mu USA tojja kugenda mu kibuga kye bayita Oklahoma City ojja kutuukayo ssaawa bwe ziti nti ojja kusanga bakulinze ne mbabuuza banamanya batya nti yenze nti gwe kago mudugavu anaava ku nnyonyi tebagiteri mulala atera kugendayo enzirayo netegeka nembuuka nengenda nentuukayo nenva mu nnyonyi nengenda mu lawunji mbandi awo kasajja kansemberera kangamba gwe Mr. Mayengo konze yasiyenze nkulinze tugende nga tugenda akadduka mangu kagenda kawabbali wali eri kakwata kamera yaako kankuba ekifaananyi nekadda wabbali nekakuba ekirala netambula tuwakata ekkoona nekakuba ekirala negenda wakakuba ebifaananyi ebisukka 20 nenkabuuza nti byonna byaki nekagamba nti omanyi mu bizinesi eno gye tukola tuteekwa okumanya gwe tukolagana naye bw'ototusasula tumanya ki ekyokukola ekiddako nemanya nti ntukidde abatemu basula tutukawo kweru nga mbuuza nti wabuukinze wooteri mwonoosula konza tolina waka naga oyinza osula waka kiri jetugenda kalina Cadillac eri luxurious netulinnya motoka yaako netugenda waka okutuuka waka ng'ennyumba eri luxurious nentuuka n'okumubuuza nti ku bugagga bw'olina oyinza okubeera omuyeekera naga nti obuyeekera bulinganga bulwadde kasita okiyingiramu kikukwata buli kiseera oyagala kubaako kyokola kiri addictive netwogera ku olwo naagamba kati enkya banange bajja kujja enkeera banene bajja netuteesa n'olunaku olwaddirira netuteesa n'olwokusatu nakino ntagisa okudda e Nairobi ate njogerere bannange nenkomawo e Nairobi nga wayise esabbiiti tennawera nenzirayo netuteesa netuuka ku stage ey'okugamba nti kati nti abagenda okulumba Idi Amin banaava luddawa bayitawa netugamba nti bajja genda mu nnyonyi ennyonyi zinaagwawa zinagwa mu Sesozi eri mu bizinga gye zijja okuva zijje zirumbe Kampala kaakati question yasooka abayekerawo babalina bano ennyonyi zivuddewa kakati nga nnyonyi eganzi ijja kubaza mmwe konze kale ennyonyi zaffe naye abakozi bo babe nemmundu nalange simanyi
jangu olabe nitugenda mu nyumba omwo tusangise kumpisha nga hafu ya kilo ng'emundu ziva wansi zistacked kujja ku ceiling waggulu ekijjudde mundu njere waka era twagezaako n'ozimu tugenda tuzitestinga nga balina range mu ddungu eri gye bazitestinga ne tujjayo emundu ne tujuza pick up emisana ne tugenda mu supermarket mu lujja ne tugwa boxi z'amasasi bweziti ne tussa ku pick up ne tugenda mayiro nga 5 mu ddungu ne tuzitestinga bubububububu yeyeyekya konze tunayitwala nga nange ninganga eri ng'omusirikale Kana ofuze musirikale yali omusirikale ezibu kati sebo tumala okumaliza byonna issue ya nnyonyi zinaavaawa ezireetika abantu abenkaniddeawo ng'ate zaffe kakati nalina mukwano gwange mu Washington millionaire yalina mu cabinet eya gavumenti ya America yampa ne sente zatandika kampuni yange oyo yampanga sente nentambuza kakati ngenze munnyonnyodde naga nti yajja kuzisasulira okuzitransporting ennyonyi tuzisasulire ate ziddeyo of course nga kiringanga ekirooto kakati ngenze endagano tuzikoze bali tumaze gikola ngitaddeko omukono halfway mala okudda e Nairobi mpite mu bannange bonna endagano nga bwegamba olwo ngenda okuddayo omundi ogusembayo nja kuva e Nairobi ku saa 6 ogw'ekiro essaawa zituuka 4 ez'emisana tulina essimu ez'omu nnyumba ng'essimu evuga nga ngikwata ewange mu Lavington nga musajja agamba nti nze gundi wano officer political affairs officer ku American Embassy konzeso janguuko wano nga ngenda sina kyendalikirira nga ntuuka wali nga kakaawa kaako nga nywa ekikopo kya kaawa ng'agamba nti gwe Mayengo konzeyenzeso ng'agamba wakavaana emirundi egi n'ogenda mu kibuga kye bayita Oklahoma City konzeyeso nosisinkana omusajja bamuyita kapiteeni gundi konzeyeso ne muteesa naye konzeyeso bimwatesa byonna bimanyi konze mbimanyi oddayo leero konze nzirayo leero omukaaga gwa kiro konze ye gavumenti yange eŋŋambye toddayo jjukira mu mbasi za Amerika zino bw'osanga bayita political affairs officer yakulira CIA kati gwe njogera naye angaye gavumenti yange eŋŋambye toddayo bw'onoddayo tojja kudda nentya nnyo lwaki sidde ani anaabambuzizaawo bali bengenza okulaba oba gavumenti yaabwe yenempamba nentya nnyo netwawukana nenzirayo nempira bannange nembaga nti abange nti omulimu gufudde n'endagaano gye nasayinizeko ekitundu kyekyagigoberedde aŋŋambye siddayo American government egambye siddayo ogwokubiri agwandibadde gwakuna ffenna netutya nnyo netusirika netugahaye ekkuba nalo lifudde katukoze eki netusirika wabaayise sabbiiti 2 endagaano yonna nga bwe twagiwandiika nebagisoma ku radio Uganda ne kati ekyaliyo mwaka yose awo mu Kampala nebagisoma ne bagamba nti omusajja yagitaddeko omukono bamuyita Israel Smith nga yezi kakati mu biseera bya Amini ng'ate waliwo n'ekiseera lwe baagenda netusirika nogamba nti katusirike tulabe netusirika nanga bajja kunjigga laba wajja akakisa akalala Idi Amin abantu be ne bagenda balumba Kagera bwe balumba Kagera abasirika abasinga obungi bavaayo eno bonna ne balaga eri ne tugamba nti tuddire abaffe tuwamba entebe
bonga bali eri tuwambe entebe mwali mubalina nga tubalina nze mu group yange nga 3,000 okay era bebayita obwavu bwawe kubanga nikuteekekayo ebbaluwa ezimanja ssente za hoteri ze twabasuzanga nkyazirina nakati nekati wezi kati bwe tumala okulaba ekyo nenga nze kanzireyo ku American Embassy nenzidayo nebuga nti tujja kukoma ku lwansa Idi Amin kakati wuyo yagenze mutukula nti entebe tiwasigadde basirikale tugamba tugenda okuwamba ntebe naye twagala mutudduukirire mu ssaawa 24 oba 48 kuba tujja kunyweza ntebe okumala essaawa 48 mwe munaatuukira nga tebakyasobola kutuggyawo omusajja nakiraba ng'ekintu ekyamakulu n'awandiika agamba abeewaabwe Washington ne bagaana daba bakiwandika mu mawulire Washington kyonna nga bwe nakyogera n'amanya ne bagassaamu mu mawulire Washington Post ngalina waggulu wano Washington Post ne bagamba nti America be bawonyezza Idi Amin era be bamuyinudde ogira ng'akyaliwo ne baga nti Mayengo ennyini yagenze n'ayogera nabo ne basaba State Department ekkirize bagende baddukirye bano nga bawambye entebe gavumenti ya America neegaana bakiwandika mu mawulire information erikinga bwetyo nemmanya sikulikinga kiri kyaliwaabwe kiri official gavumenti y'ebifo kakati ekiba kimala ofuluma nemmanya nti Amin bajja kunjigga e Nairobi ndaba amangu ago ne bagamba nti eriyo kikole moshi mu lunaku nga 2 zokka ne tusalawo kutuusa okuteesa tugende okikole moshi twatula mu ofisi eyange ofisi yange yali nnene yalingamu ebisenga 8 ng'erimu n'ekinini mwe natuulanga nga mwe enkiko mwe zituula twatula abantu 18 ffenna nabamu ne bakyaliwo Kanyaihamba waali awo profesa Kabwejjera akyaliwo wali eri n'abalala bananga abamusinga baafa tutuuse tutudde olwo tugenda kusalawo tugenda mu kikole moshi oba tetugenda ne meanwhile ng'okusupportinga tiimu eyo yonna n'okusupportinga ffenna n'entambula naki eno tutunze ebyange awo yetunzeeko byonna wawali ennyumba yange yasooka yali wammanga awo ndekati kyaliwo twagitunda esente zonna ntuziteeka mu lutalo eruzira bw'oba okyamukaddwa ku lwoti waliwo ekitundu ekyali ekya Starling waliwo eka 6 n'ebizimbe 5 byonna twabitunda byonna nebiteeka mu lutalo era bye mbadde ngamba President Museveni temunzirizeeko n'akamu ebyo wateekamu ng'olwana Amin nga lwana Amin kakati ate ebyembuya ate bwe byagenda mu kulwanyisa Obote twalina apartment building ennene ku topu ya Mbuya n'ekizimbe n'ennyumba gye bayitanga villa byonna basulangamu jjukira nti wano walingawo kampuni yakolanga enguudo nga bayita Starling yakolanga enguudo kakati yali abayitale Abayisirayiri bamala okudduka wano nga Idi Amin abagobye omuntu n'agenda agamba Abayitale nti Idi Amin tamanyi njawulo wakati w'Abayitale n'Abayisirayiri nammwe muli mu kabenje ne batudde ebyabwe byonna amangu ne banguza eri Luzira gye ŋŋambye ne banguza n'Embuya ne banguza n'ennyumba endala 2 ekollo ku toopu eyo kagudo bakayita Mackenzieville byonna ne babinguza esente ezimu nazirina endala nenzeewola kakati ebyo bitwatunda naye nga amabanja go nga sasudde kakati bwe mmala okuwulira bwe tumala okukola olukiiko luno ne ŋŋambye tusalewo tugende mu moshi ku olwo nno bwe twatula 18 ne twerondamu ssentebe yali Joseph Kimbowa kakati abalala ffenna nga tutudde essaawa 12 omuntu n'alyoka akuba ku luggi ku reception pu abantu n'amanya abasirikale b'e Kenya abalinga batuyigganya tumanya ffenna batututte okudduka okwekweka natunuulira munnange Ngobye kyamujjukira omugenzi ndowooza takyaliyo Matya Ngobye takyaliyo simanyi bulungi naye yali musajja mukulu nnyo mu Busoge ne wano mu Uganda yonna njukira Matya Ngobye ng'adduka n'akwata ku luggi olusooka ng'abadusa abaasose beggalidde
akwata kulo ngawase bagaldeyo na everything office musanvu eri nga tana waga nanjira wansi wa desk na tuleyo nekweka nabagumbe natwaga mangati bagumba kayira bona nebekweka kakati bakanyayamba bona basitamaje nebekweka kabwejere nebekweka hani nzenga nanyini office ngasinza kwekweka Kimbowa asigadde natudde yeti yaganze nzisijja kuduka balantwala kutwazi era banamuze yakugamba tubadde mu kikola kujjako ijami sijja kuvaana kakati natusigadde babiri fekka buli muntu yekwese nengenda mu reception okugulawo oluggi ndabwe abasekala bakuba ku luggi bwe naggulawo oluggi munaffe Kakumba yali akomyewo yali omukisi waffe yakumanyanga nti kadde nalulika nenseka buli muntu n'ava gye yekwese tudda mu lukiiko tutuula kati olukolo twasalawo tujja kugenda e Mosh kule 17 18 17 bonna bakkiriza ntugende omu yekka yagaana omu yekka muliraano wange yafa emmanga wane ennaku zino bamitanga Samuel Mugwisa yaliwo episi nnyo era ku olwo yanyonya n'agamba nti tuyinza osalawo kintu kikulu nga bino ng'Obote taliiwo yali musajja w'Obote nnyo kaakati ekyo kyekimponya abantu badde banjigga nga basinza ku mawulire agafulumire Washington kubanga enkeera twasimbula yali 6 tugenda mu Moshi mu motoka Toyota Crown yali nkadde yali ya munnaffe nga bamuyita David Waswa kati olukiiko lw'e Moshi luno lwali lugasaani naani baani ne baani kati njabuliyange tutuuseemu kubanga ffenna 6 tetwatuuka baatukwatira ku nsalo Namanga temwatuuka kubanga twasooka ntutuuka Namanga ntumanye tuyinza salawo tulina biwandiiko tujja kuyita mu nsiko kakati ne batugamba nti netuteesa tuyinza kuyitawo naye aba customers abo singa talabye omu gwe tumuwadde ssente ajja tufuna Land Rover tuyitire mu nsiko kuke Tanzania kakati tutuma munnaffe n'agenda n'ayogeraganya naye omuntu omu omusajja omu nakkiriza nti ajja tutwala tujja kumuwa ssente kakati netukkaanya tubeere twekweke okutuusa saa 11 annyukira olwo katwogere essaawa zinga nga 5 awo ez'okumakya 5 oba 6 awo anyuka 11 tuteeka okwekweka netugenda emmotoka nigireka abantu netulaba walinga akasikosiko ebbali eyo netutuula netusirika tulaba bwekibetu ziba zituuka essaawa nga 9 munnaffe ate naakyaliwo Robert Sebunya ng'agamba nti abayinga nga tuludde omusajja nga tajja anajja ddi kangende ndabe nga Sebunya weegendereze ekizimbe kyagendako kyekiriko poliisi kyekiriko immigration ne custom kwagenda kangende ndabe n'agenda alakayimira ku nsonda n'alingizaayo bwati omusirikale wabwamulaba n'agamba gwe njo n'amuyita okola kiwa omusajja talina kyayogera bulungi naye nakulabyeko dda mmwe mwabadde 6 mulamba banno baluddawo n'ayita omusirikale munne omu n'akwata Sebunya mukono n'omu n'akwata Sebunya mukono tutwale gye bali twali tuli mu kasiko twekwese nga abasirikale batuuka ne Sebunya Sebunya fena netwesooza fena batuyoola natutwala batuyala mujeme ngatto mangu tutudde ku floor tuli basibe basibe wagala ki mu kasiko kakati ate Bannayuganda batali bannansi batali bannansi kakati netulaawo okumala essaawa nga 2 essaawa zikumpi kubeera 11 nga bagakati basonyiye naye no gye mbadde mugenda temugenda muddeeyo Nairobi naye temuyimirira mu kkubo tufuddeyo tugenze tulye emmotoka yaffe tugenze tutuuka katonotono awo nga bona obanga ofuluma mu kibuga
era petrol station tukyama ntuganda abange tetuyinza butagenda gye tugenda twalina munaffe David Waswa Katongole twaba ffenna ebuddo nga nemuvuka munange tumugamba ye musajja mukalukalu tumugamba agenda anoonye mu Masayi amanye amakubo ag'omu nsiko awo n'agenda agenze eyo okunoonya mu Masayi kati ffe tusigadde wano twega okwebuzaabuza tujjeeyo jeeke emotoka tugisitudde omupiira ogumu tugugyeko tugukebedde tuguzizzaako nga tajja tugenda netusitula netujjako ogwokubiri nga tajja tuguzaako netusitula ogwokusatu tuba tusitula okugenda okugjako ogwokuna nga atuuse n'omu Masayi omuwanvu bw'ati ng'aga nti akuba alimanyi ntulinnya oluka tulimu 7 tusimbula ate atugambye tuvuge nga tukwate ligenda Nairobi ate netuvuga ntugenda mayiro 23 kuva Munamanga nalaba ekikuba naga nti awo apo netuwetya ntukwate ekyo saa 12 tugenda essaawa okugenda okutuuka emu ekiro netusanga omugga ogwali gukalidde nga gwonna bumbaliti netugwa mu motoka yaffe netula muli bapya kandi fena ntuvaamu okujja kuwaswa netugisindika tugisa mu tosi mita nga 3 netuguka erudda ntulinnya netugenda essaawa ziba zinga 5 ez'ekiro tutuuka ku lusozi nga buno olengera Mutundwe netusanga n'abatamiivu Omumasayi n'avaamu n'ayogera nabo nebamugamba nti ente erikuba ligenda Tanzania likoma ku lusozi kuno muddeeyo mwekyeri Namanga netukyusa nekwata emmotoka yaffe netuvuga netuddayo tutuuka ku luguudo lwaffe gye twavuddeko ate ate ntuweta ntudde Namanga gye baatukwatidde tuba tuvuzeeyo mayiro nga 5 okutuuka mu kibuga nga tukirengera emmanga eri obutala bwaka bwonna Omumasayi n'agamba nti kati tuve oli motoka tugireke wano tukwate ensiko tujje twetolera ekibuga tuguke erudda tusalawo emmotoka tugireke ku kkubo awo Kimbowa n'agamba nti nze kangivuge nyize Nairobi natagenda naffe kakati wali omunaffe omunange ani tetujja kuleka Kimbowa kugenda yekka bamwitanga Tanansi Bazekketta yafa mwaka guno oguyise yalina hoteeri ennene mu Masaka Tanansi n'agamba kangende Kimbowa nabo tebaatuuka baatuuka e Kajiado baluka ku road block ekiro bwenewaga emmotoka eno yayise wano nga mulimu abantu bangi abalala baludda Kimbowa yali nga omusajja w'ekyejo bamubuuza nti abalala baludda wa babadde n'agamba nti I don't know ate nga ali mutuufu nga tamanyi gye tuli newasa mu kaduuku lwamalawo ennaku 4 mu kaduuku le Kajiado ngagati ffe byaleka eri nesooka tukwata ensiko yokka nga bwegenda oluguudo oluwali ffe tuyita mu nsiko kakati Waston yalina essaati enjeru tumuga ejjamu essaati enjeru gundi oyambala essaati eterabika mangu oba toyambala kigalirawo n'ajjamu essaati nasigala mu mpale tugenda kati tutuuse kumpi Namanga tumulengera ali kumpi wali Omumasayi aga katusala oluguudo netukwata ensiko nga bwegenda netuuka mu kibira wansi eyo netukka akulembedde Omumasayi twagenda okuwulira ng'ali mu mazzi kapwa naffe netugoberera okugenda okuyita mu mugga okutuuka emitala nga gasasa tuko Tanzania wano tuli Tanzania Tanzania ng'olwo amazzi gatwezezako netutosiriri eyatukwata emmotoka yaffe gye twatugwamu n'atuwerekera n'atugamba poliisi iri wali eyo oyo namusasula $100 nze mwaka gwa ku ntandikwa yennyini y'omwaka gw'1979 akati n'agenda atuuka ku poliisi twategedde dda nti mujja tukyewuunya nnyo natulaga takisi we ziri netulinnya mu takisi emu netuva e Namanga mpaka Arusha netuva mu Arusha netupangisa special okugenda e Moshi special yetwapanga kati tuli bannannoolo kaakati tutuuka e Moshi omusajja n'avuga n'atuleka mu lujja awantu kwetegereza nga tuli ku Central Police Station
n'ayingira ndoza bayingira n'aga nti nkutta abazigu ate Kenya Tanzania bali kutalo ne Uganda kakati bano badde banoonya ki alese mu lujja wali ayingidde mu poliisi ndoza gye bamugambira nti abasibe bali sibe b'omutawaana nadda ne tulinnya nomanya n'asimbula tugenze tumugamba nti tugenda ku waliwo olukiiko lwa Uganda Bannayuganda luli oba ku YMCA natuusa ku YMCA ne tubuuza abantu waliwo Bannayuganda gye bali waggulu ne tugenda ne tuuka mu kisenge kinene waggulu nga Bannayuganda eriyo 50 nga bonna bayomba buyombi ne tulya Bannayuganda nga simuno gwe mmanyiiko gwe naye ndabyeko nangati Bannayuganda kibana kakati awo mu nsonda waliwo akasimu nevuga omuntu najja ngadduka n'agikwata kyava asirisa banne nabaga musige mzee ajja kubikwegonjola bino ayogera mu Lungereza of course twagenda okwetegereza ng'ayogera n'obote ne bigaa nti abange nti tuli wasobo ne tukka ntuvaayo oyo yayanukula essimu bamwetanga Luliza Kirunda bamuwulirako oyo Luliza Kirunda kakati ne tuddayo wansi nenonya takisi endala tugaa waliwo awalala awali olukiiko lwa Bannayuganda omunaba tuli ku poliisi ne tulinnya ne tugenda tutuse ku police training school nga gate eringanga eri ku luguudo gye mwakyamidde twagenda otuukawo twasanga omusajja mukulu anywa kasegereeti Godfrey Binayisa eyali president ne tumanya nti awe watuufu nga musajja atuteekaawo nga bawanika amannya gaffe nga omusirikale adduka agenda engulu olukiiko gye luli ngadda yasinziye wali n'aboggola Mayengo ddyo nani konze yenze wano kuja abalala bonna n'abagamba tebajja kugenda mu lukiiko bagende mu woteeri wali balinde ne tugenda n'oyo tuba tutuuse halfway nesanga omusirikale omulala ng'akkirira n'abuuza munne nti ate ono omutwalawa kowe mutwala mu lukiiko erinnya yaani tie Mayengo naga subiri bwana subiri Mayengo alifika zamani Mayengo yatuuse dda gyali uno sisi ono mulala ono mulinde awo ne tulinda n'adduka n'addayo engulu nadda naga ule ni Maumbe nti oliye Maumbe mukwala nti yaliyo so si Mayengo nengenda ku lukiiko nenyingira natuukawo ekisoede kikanga 3 ng'olukiiko lutandise leero March nengenda waliwo akatebe kali awo nentuula ngakono waliwo omusajja si Munnayuganda ningezaako omujjukira simujjukira bulungi nejjukira oluvannyuma nti twalinga mu New York City nze nakulyanga ekibiina ky'abayizi abava mu Kenya mu Tanzania ne mu Uganda nga nze pulezidenti waakyo okumala emyaka 2 kaakati omusajja ono yali nga omuwi w'amagezi nga ye akola mu embasi ya Tanzania naye kakati gwe batumye okujja okubeera wano okulaba olukiiko nga bwe lugenda erinnya Ben Mukapa ojjukira nti yali pulezidenti nga yatudde wano oba yanjjukira mangu kisoboka kakati munnange olukiiko nga lugenda maaso okumala ennaku 4 obuuza nti olukiiko lwali lwaki olukiiko lwalina ebigendererwa 2 ekisooka lwali lukoleddwa abantu abali mu bibiina ebyenjawulo ebyali birwanyisa Idi Amin ebibiina nga biri 22 ekyanga bakiyita Uganda Nationalist Organization kakati ng'ekigendera kugatta ebibiina bino byonna 22 bive mu kimu kyekisooka kigendererwa ekigendero ekyokubiri kwe kulonda omukulembeze nti ekibiina ekyo ekimu bwe kinaawangula Idi Amin ono omukulembeze waakyo yajja okufuuka president awo twalondera Lulei naye bwe lwamala olukiiko lwavaamu ebirungi akati ebibiina byonna twabigatta ne tubituuma erinnya Uganda National Liberation Front UNLF ekibiina ekyavaamu ekyo ekigendero ekyali kisooka tukifunye ekigendero ekyokubiri ekyokulonda omukulu anaakulembera omukulu oyo twalonda Professor Lulei Lwakawanya Ihamba yawandiika amawulire wano agamonita n'agamba nti Lulei yeesimbawo yekka tewaaliwo amuvuganya si kituufu
newankubadde Paul Mwanga yayita erinnya lya Lule ewa Nyerere naye baatuuka okulonda ani anaakulira UNLF olwokuba Paul Mwanga yava ku front ene Masaka gye baali balwanira ng'alina mu yunifoomu y'amagye ge Tanzania gyalimu nga tuli mu lukiiko nga musajja munamagye yennyini. Kaakati bwe baagamba nti ani anabeera chairman wa UNLF eyasooka okugola omukono bamuyitanga Bishop Okoth yabanga busiye eyo. Bishop Okoth n'anominatinga Paul Mwanga nti yaba akulira UNLF n'olowooza waliwo amuwagira amusekendinga yali musajja bamuyitanga Otema Alimadi. Kakati olwo n'abeera candidate. Omwokubiri kati waliwo Dr. Sinnabulya akyaliwo ali awo Dr. w'amaaso mukono mu Collina House. Kakati oyo n'anominatinga Professor Ray. Professor Ray n'abeera seconded by Samuel Sebagereka. Kakati oluvannyuma ne bagamba nti bafuluma bombi bombi ne bafuluma kuli ku floor yakubiri ne bakka wansi mu kafe n'alula ku mmeeza. Jjukira nti Lule Mwanga yagambanga nti Lule ye waffe. Kakati bavuganya naye batse wansi banywa kaawa ku kameeza. Ffe tuliyo tumaze okubogeddeko olwo nno ssentebe bamuyitanga Semeyi Nyanzi yali musajja mu kyoli nankubadde ng'erinnya lya Luganda. Kaakati yakulanga UDC. Kaakati Semeyi Nyanzi ng'agamba kati nti tuwummulemu eddakiika 15 tuke tudde tukuba akalulu nga tuwummula eddakiika 15. Kati mu ddakiika 15 ezo mwalimu okugamba nti abangi lwaki tugenda tugamba Muwanga abiveemu Lule abeere elected unanimously ffenna nga tetusazeemu. Ani anaamugamba nebasooka bagamba ku Ngobi agendeyo Ngobi n'atya nti nze ndi wa DP ne bagamba Sebagereka agendeyo naye n'atya naye wa DP. Kati ne bagamba nze ŋŋendeyo ne nzikirira amadaala ne ŋŋenda nabasanga batudde bali ku kameeza banywa caayi. Ŋŋenda okuyingira wali abasirikale ba Tanzania abiri bakuuma omulyango ne bagamba nti ogenda wako njagala kwogera n'oli ali mu yunifoomu y'amagye. Nedda tokkirizibwa. Nenzira ne ngamba naye nti abasirikale baganye okwogera naye wakiri mwandiki akabaluwa njawo ne nfuna akabaluwa mangu nnyo. Kaakati munnange nempalika mangu kakubuuse esigadde batuwadde sa 15 esigadde nga 5 zokka zisawera nzikiridde nkaŋŋambye omusirikale nkawo oli ayambadde yunifoomu y'amagye kaakati ajja kubaliwe nako naakangobya eziranga baŋŋanye n'okumuwa akabaluwa. Nyanzi n'akuba ku mmeeza mudde mu ntebe zammwe ne tudda ku ntebe zaffe. Kakati n'alyoka alangirira kakati tulina okusalawo okulonda omukulu anaabeera chairman wa UNLF nga mmanyidde ddala bulungi Dr. Tunaalwangwa yajja ofuuka president wa Uganda. Tulina amannya abiri. Asooka ye Paul Mwanga. Kaakati bonna bagamba nti Paul Mwanga y'ababeera chairman wa UNLF mugole emikono. Bishop Okoth yekka yagola omukono era yekka yayita erinnya lye ate ekisesa n'Otema Alimadi tiyagolola mukono ate nga yamusekendinga yayita nagala kussa mukono ffenna eri twakuba kubi mu ngalo nti Lule awangudde nga tekyetegesa kuba kalulu kakubi. Bw'atyo Lule n'afuuka chairman wa UNLF. Bw'atyo Lule n'afuuka president wa Uganda yadde nga twali tunaba kutuuka. Kati olukiiko luba luwedde lugenda okuggwa. Munnaffe omu yafa oba 2 years ago bamuyitanga Nakanyoomoozi yalinga mbuyaawo naye abange nti waliwo abantu betutateekwa kufiibwa mu lukiiko luno mu mulimu gwonna guno abadde ku front ng'abadde olulanda otalunwa tetuyinza kusuula Muwanga bati abadde ne energy yenkaniddeawo n'obumalirivu obwenkaniddeawo tetuyinza kumuleka tuwaki tunoonyeyo ekintu
kyetunamuteekamu yayita ekigambo kyokuleetawo military commission wakirondewo ka commission akana prosecuting olutalo luno olusala lunaggwa kakati kakuteekawo commission ye n'agamba nti waliwo n'omulala nno naye tabadde mu lukiiko naye abadde mulwanyi Yoweri Museveni kati Mwanga n'abeera chairman wa military commission Yoweri Museveni n'abeera deputy we awulidde bwetutu tujja mu kulonda kw'ekinaana nga military commission emaze okuwamba binaayisa kati ye mukulu military commission etaddewo ne bapresident abasatu bali eri abakola nga bapresident basatu kati bwe batyo Mwanga bwatyo bwajja ne president Museveni bwatyo bwajja kati olukiiko nga luwedde ne tukwata ennyonyi tuve mu motion tugende Dar es Salaam kati tugende Dar es Salaam yeri president yabeera ngamba president Nyerere bapangisa ka hotel kali ku beach mwe twalinga ffenna kakati lulenga atuyita ng'agamba nti abange president Nyerere agambye nti Obote bwe yalaba nga olutalo lutandise n'alaba abasajja be 7 n'abaweererezaako Abanyankole 3 n'Abaganda 4 Abanyankole bagende bamatize abantu b'Embalalayo ne Mwankole nti ffe tujja Abanyankole 3 abo bamuyitanga Kabugolwa yafa omulala bamuyitanga Edward Lulangalanga yali mmanyifu nnyo omulala bamuyita Chris Wakasisi we yakyaliwo kakati ate abeeno Abaganda beweerezaayo okumatiza Abaganda nti ffe tujja bali bakulirwa Paulo Muwanga nga amudidde ye Samuel Mugwisa nga omulala amudidde bamuyita Francis Kizito bonna bafunno ate nga didde oyo bamuyita Joseph Okwago ono mama we bamuyitanga Zana wali ku enajja nankubu waliwo Zana awo na nnyina ye Zana kakati abo bonna nti Nyerere yagambye nti babajjeyo lule aweereze ababe kati mwakozedde ekibiina kyammwe akati era mu lunaku lumu lwokka n'aba bonna Mugwisa Lwakasisi ani Lukwago buli omu ajja ne kabulangitike bavuddeyo awo tulife ntuli Dar es Salaam kakati butuuka olw'eggolo lule atuyita tutudde mu lukiiko awo ffenna kakati abantu bavuddeyo bali tebalina ffenna awo kuba bose bali mu gurupu eri bavuddeyo bali nti kati Nyerere angambye empeerezo yabaffe ani anaagenda okimanyi nti waaliwo yagenda yagolola mukono nze tenaagenda buli omu yaganda naga tiwali banaagenda nga buli muntu asirise kale nga tufuuka mu ddiiro nga tufuma kati batufuma tutuuka wabweru munnange ono waswa Katongole waswa gwe twankitanga Malevu ng'aga nti wange lwaki tetugenda ffe twali balenzi ffenna twava buddo ffenna mu kiseera kyekimu agamba nti kozi tugende nga tuddayo mu nnyumba nga tugamba professor ffe tunaagenda ekyatu surprising professor kwe kutugamba baana bange temugenda bajja kubattirayo olutalo lukyali lubi nnyo bano basajja Baswahili balimba bano tumugamba professor bwe tutaakolera sacrifice za kika kino amini tujja kumuwangula kalumale gagenda kale kambawe ebbaluwa n'atuwa ebbaluwa oluno olwo nfuuka special administrator wa district Abatanzania gye banyeze ku Amini district eyo teriko nsalo buli kirungi kye baba bawangudde nkigattako buli bwe bawangula nga ngattako district yange negejja okuva e Mutukula okutuuka e Nateete nga gyenfuga eyitibwa Masaka kakati munnange waswa n'aweebwa Mubende kakati noga nti ne Mwankole tuweerezeeyo n'aweerezayo Lwakasisi
n'agenda ye n'akulira eyo ne Muniero Langalanga ne bamuddiza ne Kabugolwa ne baddayo. Kakati nze eno ne Mugwisa nabo baali bavudde ne Masaka ne Francis Zeto ne Lukwago tukomyewo. Kakati ffe bakulu tutuuse wano Masaka yenna ali ku ttaka wabula naye nga president Yamini olwokubanga abasirikale ba Nyerere bangi baali bakatuliki ekereziya y'ekitobo tebagikwatako neyekako ekkanisa tebagikwatako mu Masaka nnyimbo zonna ku ttaka nga zonna bazikubye okujjako ng'ennyukuti ennyumba emu yokka eyasigalawo ng'eri mu lukomera. Omusajja nannyini yagenda n'asimba omusalaba mu luggya. Abatanzania batuuka ne balowooza nti eteekobwa yabasosolooti eyo tebagikuba. Gye nalonda nti ebebeera ofiisi yaffe. Kakati omwo nga nze district administrator owa district ennene enkanidde awo nga tutuula. Omusajja nannyini nga yaddukadde. Nannyini ate yali tanansi bazze ketta. Oli yagamba nti kanzireyo ne Kimbowa. Mu mmotoka gye twaleka e Namanga bamale bakwatire Kajaado. Kakati ne tubeera awo twakeranga ne tutambula mu kibuga ekitali mu bantu. Sigenda kwerabira nasanga omukazi mukulu omu yekka nga yasigadde mu Masaka. Ne mugamba nti mukazi mukulu gwe tewagenze. Naga nti nategeze okudduka nga nnya nasiba nga obubuzi bwange ku ttale. Kale simwerabiranga. So obulamu bwe ng'abuwaddeyo ku lw'embuzi. Eyo ne zonna bbomu zaatulikanga ebizimbe ne biggwa ng'ali eri ewuwaasirisi. Azikumbuzi ze zibe ku ttale zireme kufanjala. Mu biseera ebyo walina w'abakuumi. Nga ndika abakuumi abange bentambula nabo nga n'abasirikale ba Tanzania nga balinga nga 6 nga ntambula nabo. Oli mugumu. Nga ni mugumu. Amina afuga namwe mufuga ebitundu. Twajja ng'ajjukira nti olutalo lwejjanga lulya bukumpi lunaku nga tulyayo mayiro nga 6 endala. Lunaku mayiro nga 6 endala. Era njukira nti ennaku z'omwezi zaalinga nga 10 omwezi ogwokuna nga tuli nakawuka wano e Buddo. Tuli ku lutinga bavubuka bakwongera mu ggye lyaffe. Kati tuli nakawuka. Tuli ku lutinga basirikale. Enkuba etonnya. Enakabuka walinganga uka siminti mu intersection yawo. Nga kutimidde twogerera abantu bakuŋŋaanye bali eri yadde enkuba etonnya. Omukazi abo yajjadduka ng'abasebo mufa. Waliwo abasirikale Abalibya nga 6 bali mu bitooke wali eri n'emmundu zaabwe bategese kubakuba. N'emmundu zaabwe. Kakati tuteesa n'Abatanzania twenge tulekaane. Bali Abatanzania nga bayise eri emabega bagende bagwikirize bazindukize Abalibya 6 era bwe baakola. Tuli tulekaana twogera tugamba Idi kiki kalonda abantu bakuŋŋaanye bonna. Abatanzania abasirikale ne bayita eri ne bakwata Abalibya 6 bonna. Babasongako emundu bagenda okumubuuka bati nga tebalina gye badda. Ne bakwata mangu bajjeko emundu zaabwe bajjemu amasaati n'empale. Bonna bayita nga bali mu underwear basibye ne kantuntunu. Tulina bbaasi yaffe mwe twatambulira nga tubateeka mu bbaasi yaffe. Era twagenda nabo ne tutambula nabo ennaku 2 nga tebalidde bali mu underwear zokka pijama zokka. Ne tubayise Masaka tubayise mu Tukula ne tubakunguza ne tubatwala eri simusoma eri mu Tanzania yetwakoleranga training gye twabaleka. Baatugamba oluvannyuma nti Nyerere yabazayo Libya n'abawanyisamu accountant something. Kakati kwolwo enkeera Idi Amin lwadduka wano. Ava mu ggwanga. Era kojja gwe nanyumizzaako luli eyangamba tugenda kusaba mulimu. Yalinga asaba Mutundwe. Abaali bakuba emmundu nga basinziira ku Mutundwe yakkirira nabo. Ne bajja nga batambula atuuka ne ku ofiisi zaffe mu Impala House wano kumpi ne City Council n'okugulawo n'aggulawo. Abantu baluutinga Kampala yenna
nga ne bajja ne mu office zaffe kujja kulutinga nabagamba temutwala bintu by'abaana bange wendi wano era ne bagenda naye oluvannyuma nakiraba nga tebalina mu byakulutinga mu office baali bagenda kutwala ki desks nga tezigasa agenza amaduuka eri nga yasinga yalina ekyo ebinyagi ebigenda mu mugaso kaakati olwo naye sigenda kwerabira nti olwo nga tulina kuyingira tulina okudda masakana ku establishing offices zaffe tusula mu kasomero mu kafuba kayita bigasa kali bali wa Masaka eyo mu classroom tusula wansi era amini olwadduka bwati bwe bwakeera enkya nga eno lule amaze okulonda baminisita be nga bwe nabanyumiriza luli ne babasoma enkeera nga bayise ennaku nga 2 ffe tugalamidde wansi ne Mugwisa tulina ka radio kaffe ke twawulirizanga Mugwisa nabbulula amatu n'agamba nti obawulidde bannaffe baasigala mu Dar es Salaam be bagabana ffe abalwanye n'abadde mu lutalo ffe batwerabidde kantu konna tebaatuwa luvannyuma nga Mugwisa bamuwa obwa minisita abeere minister of state w'ebyobulimi ate bwe baakimuwa nga binayesa amaze fuuka president tutwagenda tusinkane ne Museveni ng'olutalo luwedde yagira nga n'aŋŋamba nga muwangudde amini mulundi gumu ate oba olwo twatandika ne UPM olwo twabeeranga naye buli lunaku jjukira nti olwo nali member wa parliament nti abaava e Moshi be baafuuka ba member wa parliament twali asatu fekka oluvannyuma tweyongerako ne tufuuka 8 nga mu 5 nga tulonze bannaffe abataali mu lukiiko abataali e Moshi ne mu ntalo abataali mu babidandisali kintu musoke kirunda kiva jinja njogera n'abaali mu UPM tebaalimu naye twabalonda nga tutuuse wano mu UPM kaakati olutalo luno olw'obote luno lwo lwayindanga nga bwe ŋŋambye nti akakiiko akasooka kaasooka kutulanga wange awaka mu Nairobi kakati olwo lugenze kakati waliwo ekintu ekyaliwo omukyala wange ng'akola mu ddwaliro asomesa ba doctors eddwaliro liringa butabika kakati bamuwayo ennyumba naye nga nina n'ennyumba eri eyange endala kakati eri mu nnyumba ey'omuddwaliro nagendangayo ne munnange Kimbowa n'ava eno gye yalinga n'asula mu nnyumba eyo kakati batuli awo mulundi ogumu nga lugundaze n'omulala lwakakooko nga bagamba nti owange nti waliwo mutawaana konye mutawaanaasi maama wa munnaffe Museveni yalwadde kati tumuleese tumutadde mu ward mu ddwaliro lino ekyo mutawaana tamanyi Luswayiri tamanyi Lungereza tamanyi Lukyukuyu tamanyi Lukamba tamanyi lulimi lwonna lwayinza kwogera naye mu ddwaliro naye abasawo bagambye nti wano waliwo omukyala asomesa abasawo yava e Uganda bano babuuza nti yaani namuyita mukyala Mayengo oyo waffe kakati munaye nga bajja awaka nga bagamba nti abange nti omukyala oyo tumuleese naye twagala tubamulekere mumulabirire kubanga tamanyi lulimi lwonna balina lwayinza okwogera naye eri ajja kubangayo mu ward naye nga mwe mumulabirira kaakati ekyomukisa omulungi mukyala Kimbowa gwe twali naye awo ng'ayogera Olunyankole kakati yakeeranga n'agenda nanyumya noono maama wa Museveni ne babeera bonna emmanga eyo mu ddwaliro eryo obudde ne buzibaanye emmere yagifumbanga eno yamwoleza engoyi
ye yajja engoye tazirina nno nze nazigula kakati yamutwalira akacaayi ku nkya manya ekyenkya namutwalira akacaayi ssaawa 4 ekyemisana nakimutwalira caayi ssaawa 10 n'ekyeggulo ennaku nezigenda kati ng'oyo oyinza okubaako nti yewe talinayo akantu konna ke bali bamuga bamusiimye namukugamba nti bamuweyo olukumi lwa siringi nti munafu akola gyali kyala Kimbowa gyali Kimbowa ye yagenda kakati oluvannyuma balugunda abo bajja mu maama oyo bamugjawo namutwala e Sweden naye ekyo nakyo kyandeetera omutawaana abakessi ba Obote abaali mu Nairobi bajja ne bakivumbula nnyina w'omuyeekero omukulu yalwala ali mu ddwaliro e Nairobi nti yali amulabirira ye Mayengo kati bawalaba ekyo akabuuzo ne kajja ne keeyongerako Mayengo esente zivaawa n'ebirala ebyo byonna ne baga ne kampuni ze zikyakola mu Kampala kakati kwe genda okulaba ngeri gye banaakwata kampuni yange yonna ne badayita baayo batuuka awo nga Muwanga amaze okukaka kufosinga abaali balabira kampuni yange okutunda ebizimbe ebyali embuya lwa nsonga baabuuzanga Museveni atalina bizinesi essente ezirwana entalo azijjawa nga bamwanukula nti mikwano gye abaalinanga bizinesi be baleeta essente ezo mu mikwano gye Mayengo yalimu kakati gegenda ogamba nti ogenda okusanga ebizimbe byembuya nga bisomamu batenansi apartment yokka ng'evaamu $1.5 buli mwezi twogera ku mwaka gwa 80 olidde kakati eyo ne bagenda bagobamu tenants bonna ne ba diplomats ne main house ne bagobamu ne basaba abasirikale Apollo Kironde edde yalinyanga ambassador wa Milton Obote mu United Nations n'agenda ewa Muwanga munne namuga nti mwankoze iki ebintu bino bintu bya mwana wange ko Muwanga nkubuulire Kironde oli muganda wange tumaze ffenna emyaka n'emyaka kuva mu bintu bya Mayengo bijja kukusisa ebizimbe bitunde byonna bitunde ko Muwanga bitundika okera nkyanoga nti ndakino otundirawo ko Muwanga nze nja kuleeta muguzi era waita olunaku lumu Muwanga n'agenda mu ofisi yaffe n'agamba Kironde wandika offer Bank of Uganda byonna ebisasuli ebitwale era nawandika offer mu mwezi ogwa January ogoba February mwaka gw'81 Bank of Uganda negula ezimbe byange byali embuya byonna n'etusasula cash mu akaunti zange $1,155,000 mu kiseera ekyo nga dola egula $7,000,000 siringi 7 twogera ku dola obukadde kumpi $40 ze baateeka mu akaunti yange era Kironde najjayo mangu n'asasula ebbanja lya Kimbowa eryali mu Gwendolezi Bank n'agula Busega ne Kevin House Busega wakati awali Mandela awo wonna kakati ezo no $1,12,000 zokka tegereza eri batasudde meka 155 ne 12 zokka zaali zimalugula Busega ina yima byako kubanga $1,12,000 zaali zenkanankana $1 kumpi namba olidde n'ekitundu kakati endani zibeera nga ziri mu banka zitudde ddaba olugambo bwe lujja Mayengo yalabirira nnyina wa Museveni mu Nairobi yalabirira nnyina wa Museveni mu Nairobi kakati ne bagamba ne bategeka okugenda okukwata ofisi yonna Abaganda bagamba nti 10 terikyawomu eri yagenda abbirako Kironde nti baabo bajja Kironde n'agamba nti bajja nti tebajja kutusanga wano n'agenda ajja sente mu banka n'akwasa kojja n'adduka n'agenda e Sweden waliwo omunaye bamutanga Professor Lule manya Serwadda nende bamukwasa ezimu n'addukira e Canada ne Kironde n'ajjako zajjeeko n'addukira mu USA bonna ne bagenda kati nabuuza President Museveni ezo olizizaawo otya n'agamba ngenda kuzzaawo wakiri ekitundu kati naye tannaba kunjiira ddala nnyo kubanga yalina ekizimbe kyali ampadde mu Kampala awo
kati tutte emyaka egi 5 Minister of Finance bakyalemeddwa ekinkwasa bakiyita Africa House kyekiriranidde ddala Mapeera House ku Kampala Road kitunulidde City Square kakati ekizimbe ekyo kyali ky'abayindi gavumenti n'ekisasulira nekisigala awo nze namusaba mu kifo ky'okumpa ssente ampa ebimu ku bizimbe bikadde ebyo 2 oba 3 nze laabirize nze najjangamu 20 kandi nampa ekyo kyekyasookera ddala n'eki kyabalimi okumpa kati emyaka 5 bakulungukana badde eri bekulungula badde eno byonna mubuwandiike byonna bwebiri mubuwandiike byonna ne Minister of Finance n'amulagira n'ayongera n'amuwaayo ne directive endala n'endala bano badde eno basirika ne basirika nokyo tanaba kunjiira ddala completely yokka sofa naye munnange Kimbowa talina kantu konna Kimbowa yali abanja essente ezaali zimaze emyaka 40 ez'ettaka gavumenti yatwala Nalukolongo mu Ndeeba omusango n'agusinga nga abanjiriza okumala emyaka omusango wamala okugusinga nebamugamba ssente ojja kuzijjayo okujjako nga President Museveni yalagidde bazikuwe ne tugenda tukyala nze ne Kimbowa President Museveni tukyalayo enakaseera eyo akawungeeza akamu netwogera naye ntulyayo n'ekyeggulo ne tuvayo saa 7 ogw'ekiro ng'alagidde Attorney General amusasule essente ezo kakati $2 billion mu million 18 nga oyise sebiti nga 2 Attorney General n'asasulayo essente nane Kimbowa mulwadde ayagala genda mu ddwaliro Attorney General n'asasulayo obukadde 20 kati sirondi na Kimbowa nampita n'agamba nti wategedde basasuddeyo obukadde 20 bwe ngenda mu ddwaliro India zintwala nezinkomya ku kisaawe n'enkomawo nga ne mu ddwaliro situuseeyo tumuyite olwo kuyita President Museveni n'akola ekyafaayo namuyita ndi wa Kimbowa waka n'agamba nti oluddawa nti ndi wa Kimbowa wano ku kkubo ekuw'Entebbe n'agamba nti onomalayo akabanga nja kumalayo akabanga nendaka nze nzije era n'avuga konvoyi yonna n'eyimirira bwebajja motoka 4 zikyama n'ajja mu ddiiro ne tutuula ne mukulu Kimbowa naye ne mama ne muyita waggulu mukyala Kimbowa naye nakka wansi n'ebifaananyi byali birungi nnyo nkya binonje ebimu kubanga waliwo muwala wa Kimbowa yantwala kyebimu simajja biteeka kakati n'amala n'alagira bamusasule ssente agende mu ddwaliro kuba Kimbowa omuseera ekyo yali mulwadde kakati ne bagenda benyonyongoza okumala esabbiiti endala nga 2 oluvannyuma Attorney General ne bateeka emiliyoni za $10 mu akawunti ya Kimbowa netandika okunoonya eddwaliro amangu jja n'agenda e India twali twakanoonyeza ennaku nga 7 Kimbowa n'afa nga ne$10 tekikozesezza awulidde kakati akantu kagamba nti kandibadde nga kalabo akeebaza Kimbowa kubanga zizaali sasula bbanja kaali kasiringi obukadde 3 President bwe yawaayo okuziika Kimbowa nga Kimbowa tayinza kuzuukuka kumusiima nti weebalingi kyekiringa ekirabo bakimuwafudde ng'afudde bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama Agape Christian Secondary School ekyungu mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri ggulugulu anti security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemikono
n'emizannyo. balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basange ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.